Nazaala Margaret Nalubega ne mukamutabani w'omugenzi Ronald Sempala nga ye Josephine Namakula abeerangidde ebisongovu mu lukiiko ng'entabwe evudde ku mukamwana ono okwagala okutunda ekimu ku bibanja bba bye yamulekera. Ekibanja ekivuddeko embeteza Nazaala agamba Sempija yakigula ku mwannyina Sarah Nassaazi era ne bakola n'endagaano. Abooluganda lwa Sempija bwe bawulidde eky'okutunda ekibanja babuuse enswanga bagamba tekisoboka kubanga kwe kulina ekijja kubabazeeka. Embeera enewaliriza Namakula okuddukira mu b'obuyinza okumutaasa era nabo basitukiddemu ne bayita olukiiko okugonjoola ensonga zino nga lwetabiddwamu omutabaganyi wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Robert Ochieng, ssentebe w'eggombolola y'e Butenga Leonard Kajimo ne Nazaala okwosaako bawalabe nga lutudde mu maka g'omugenzi Sempija ku kyalo Kanoni Kigaaba mu Bukomansimbi. Ssentebe Kajimo ayanjizza ensonga ebayisiza mu lukiiko wabula mulamu wa Namakula nga ye Mary Nasimbwa n'asituka n'ategeeza olukiiko ng'ebibanja bwe biri eby'abaana ba Sempija bonna be yaleka so si Namakula ng'omuntu. Neyagoba abaana tebaddangamu kulinnya mu maka. Musajja alirako abaana 10, ababiri babe, 8 gwa musajja. Naye lwaki agobanga abaana ewaka buli kimu n'ayagala okyefunza? Nazaala Nalubega naye ategeezezza nti Namakula byonna byakola abikola ku lulwa awatali kwebuuza ku bafamire ya mugenzi so nga baakolera wamu mu kumujjanjaba. Alumiriza mukamwana we okwagala okweza emaali ya mutabani we yonna n'okugobaganya bamulekwa abalala ekitabudde Namakula n'abambalira nga bw'ababuuza ensonga eyabaguza bba ekibanja kino naki kye baakolawo ng'alwadde. Ensonga lwaki bo baatundawo we yali asayininga endagaano yali tamanyi nti no endagaano gy'asayiniza eriko Namakula w'olugabi. Sempija lwaki Sempija lwaki mamange ow'ennyonyi yayajjanjaba Sempija? Nze namala wano ebbanga nga nsiganjaba omulwadde kennyini oyo bankubira simu ng'oli mu ddwaliro n'ogamba mbw abaana ba Sempija tebajja gabana. Embeera eyongedde okusajjuka Namakula bw'alangidde Nazaala we ne balamuba obubbi n'obukumpanya. Temuyina kyeŋŋamba, temuyina wenaye wasigala wano kunzibira bintu byonna mu nnyumba n'obimala. Nabo bamuddiza omuliro ne bamulangira okuganza abasajja balala mu nnyumba y'omugenzi n'afuniramu n'embuto. Maka g'omusajja agafuniddemu embuto, agafuniddemu abasajja atulika atujolonga lwaki atujolonga okutuuka ku mbeera eyo. Namakula abaanukudde n'alangira Nazaala we okubona amalya era nti tebalina buyinza bumugaana kufuna musajja gw'ayagala. Wakafumbira malya meka agamba abantu oli mujja lyakutaano. Ebigambo bya Namakula birabise nga bituuse Nazaala ne balamu be kugumba era beekandazi ne bafuluma olukiiko nga bagamba tebasobola kugumiikiriza kuvoolebwa. Agenda atulira naye abulanga wajja kubaguza empewo kujja kuggwerayo paka agenda atulira gendo. Ebyo byonna bagezaako okubba bintu baagala kusalaasalamu obutundu bungi bafune ebyokubba. Nnyina wa Namakula nga ye Safina babiri naye akimazeeko ababadde mu lukiiko nga bavunaana muwala okuganziza omusajja omulala mu nnyumba y'omugenzi bw'ababuuzisa gye baali nga bino bigenda mu maaso. Kati mpuliddeyo yawasizaamu mwaliwa muli bakazi mwena famire y'ono omusajja nabyo tubyogere mwalinda ky'okuyingirawo. Wineza Rehema nga naye mukamwana mu maka gano n'abamu ku batuuze balumiriza Nazaala ne bawalabe okugobaganya bakamwana mbeddiza eby'obugagga. Nze nagenda nintunda ewaka ebanja 2 mu kubitunda ninzimbirwa oyo omusajja bamwita Katongole George oyo musika waabwe nga namufumbirwa muzalamu abaana 3. We twatuuka nga twawukana bangamba zimba ku ttaka lya nnyoko oba lya kitaawo ennyumba yaffe baana bawala be basondawo era eri ku kijja. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Ochieng bano abasomeseza ku mateeka. Mu by'okugabana ayinako 20% gw'omugabo kyabbaawo. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Odwa ku Nazaala wo omuvume